an artists respect mwagala nnyo gikomandinga buli kimu mukyagala ne waliwo n'ebintu ebinene ebikolebwako ewamu ate webiri birabwako amaanyi gamwe temugamanyi oyagala kumanya amaanyi g'omuntu public figure kole ekkanisa ng'oyagala nnyo Katonda n'omutima gwo ofune abantu abasukka mu 15,000 ogera tandika okwagala Katonda n'ebiwoowoolo byo kubanga government erina okuyingiramu okumakinga sure okulaba nti abantu 15,000 abo bagamba ki kyova tutuuka mu campaign buli musumba batakyabuulira Katonda ababuulira Museveni kati kitegeeza omusumba oyo singa akeera Museveni waba amanya amaanyi ge era nga afuba okulaba ng'ayingira mu byakola kitegeeza nti singa omusumba oyo agenda mu kukkubo n'agamba nti bannange ebbeeyi y'amafuta President amanya amaanyi ge nti alinayo abantu 15,000 ku mutwalo abasobola okudda ku kkubo ne baleeta ensasagge mu bivulu byamwe tulaba ab'amagye nga bazziba kuuma bakola kitegeeza nti gavumenti emanyi weight yammwe nti muleeta abantu bangi mukozesezza mutya amaanyi gammwe okubaako obuntu obutonotono bwe mukyusa obuntu nno ate nga buyamba mmwe okukyusako ka intaneti ngaako mutugenda okgenda simanya subscribe kazanyirizi nga mbayita yakikoze okusinziira ku President Ruto agamba we have taken the price of wunga down from Kenyan shillings. Wunga is posho from Kenyan shillings 230 to sente ze Kenya 18. Let the opposition give us time and we will take it down to paka sinisiru 10,20 sente ze Kenya. They had their time but wasted it anyway. I was just adambyemu nenga wali esinga obukulu yalabye call ya comedian nga n'abalala ne comedian yabulina tukanogenda kuki. Thank you option Alan yampereza akantu ako beautiful tweyanze nawe osobola bako kyokyusa sikolera mbuto zammwe mulabe kukubagagga abakola ebyobugagga naye tunamungako so temwefaako nnyo mufeeko ne ku bantu olutambula mu ba celebrities na comeback